Buterevu era njagala kugamba nti omukulu musanze olunaku olwaleero bali eno garuga yes ngera Subaru yaffe Buterevu ogimanyi Subaru number 10 eri waye Subaru number 10 yes. nyini yino gyentudemu olimba nawe nga kanamba sikalabye Milka ntudde mu number 10 eyo bannange tusooke tugendere eddala ewamwe gye bakuzaala wa nze banzaala wano Kampala ninga muyindi mu Kampala uwa wennyini katwewa nze banzaala awo Nabbingo okay. Jjajja wange wennyini bwe yali abeera nga tannafa era bwe nyinza okugamba nti bwe banzaala jjajja yakuzaala no ngamba we taata wa anti jjajja taata nga we bitambula kyalo kyali ekyalo kyaffe of course ekyalo kyaffe kati kya tuli Kalule kubanga Nabbingo yafuuka town Buterevu so ne tweyongerayo kaawe Kalule after Bombo abazadde amanya abazadde bange bonna baafa naye nga omwami taata wange bali bamuyita Peter Segujja ne mama wange Josephine Nansamba. Okay, kati gwe ekirowoozo ky'okuvuga zino emmotoka z'empaka okijjawa? Taata waffe yali ayagala nnyo emmotoka z'empaka era nga ebintu byeyayogerangako nga tukula emmotoka z'empaka era nga ne rallies ezisinga yagendanga n'aziraba. Nga namwe abatwala? So naffe najja natunyumiza bwe twamala ne tukulamu n'atandika okutambula naffe ne tutandika okugenda nga twagala omuzannyo ne tufuna emikwano egyali gyagala ennyo omuzannyo tutandika okugenda bwetyo. Kati gwe ne training ogitandika otya n'ogamba kanjitulemu emmotoka kubanze ntiisa bagenda ne bakola omutima ne gunvaamu? Of course kye nasooka okukola bwe nazuula nti ngenda kuba muvuzi wa motoka ya mpaka nagulayo akamotoka awo akatandikibwako ka Toyota Alteza waliwo bakaita Toyota Alteza kenatandikiramu nentandika okupracticinga era okupractice esinga yakolebwa mu kino ekifo kyennyini mwe tuli namala emyaka 2 nga ndi mu kuyiga motoka. Kati eyo motoka Alteza erina bino ebintu byonna kuba obadde olina engeri gy'osikamu kino nga ndaba okozesa maanyi mangi. Motoka zonna zibeera nabyo lwakuba nti bikyusa gundi kusinziira ku model nenga basics gear handbrake roll cage yo buli motoka y'empaka erina okubeera nabyo. Oli muntu ayagala ennyo emmotoka? Ennyo. Motoka zo nzaagala era. Kati gy'ogidde mubagiyita batya? Fortuna. Eyo erina njawulo ki eno? Enjawulo gy'erina eno eri teri rally prepared. Eno Subaru eri rally prepared. Motoka ya rally bagikola nga ya rally olaba ebintu byayo byonna bino tojja bisanga mu Fortuna eri rally prepared. Kati tabo yeno neri byanjawulo? Byanjawulo ddala. Eno erina kubanga okubeera nga ya rally erina okuba tabo nga eri strong. Tabo si egifuula ya rally. Ekintu ekisooka okufuula emmotoka y'empaka ndooza yandibadde no roll cage. Kuba bwe bateyina eno ne bebeera efaanana etya era tebagiyita ya mpaka. Kyekyo ekintu ekyandibadde kisooka okugifuulira ddala ey'empaka. So naawe bw'ofuna eyiyo n'oteekamu esobola okufuuka ey'empaka. Tugendeko ku Forest Team gy'ovugira. Muliyo bameka abavugira ttiimu eyo? Forest Team ndiyo nzeka essaawa eno. Nenga of course tujja genda twongerako kubanga emmotoka we ziri kati tufunayo abavuzi ab'enjawulo abaagala tusobola okugenda nga ttiimu tugigaziya mpola traininga tusobola okutraininga omwami trainer wuuyo awo omulaba musinzira kuki? Of course obwagazi kitandika na bwagazi tufuna omuntu najja nagamba njagala kino n'omubuulira n'olabira ddala oba kyayagala akitegeeza bwagira then n'omukisa. Osman yali navigator Asman Muhammad yes akyali navigator saawa eno siri naye olwokubanga wagikyusizza navigator mulala. Asman alina championship ya Africa Rally championship gyaliko era kyava yanjawukanako aline Sodo. So bagala kugobako ku championship eyo balabe nga bagifuna. Kati ani aku navigating bamwita Pius Lujja. Omulimu gwa navigator guba kukola ki?
Omugwa navigator era abanga driver kubanga yakubuulira wa wogenda oyita ebintu byonna bye mubeera mwawandiise wansi yabikujjukiza kuba kati gwe speed kwobirabira ate ebeera yanjawulo n'okwerabira kati yakwata ebyo ebitabo baziyita pace notes n'agenda nga akujjukiza wonna we mwayise kujjukiza omulimu gwe kujjukiza kukubuulira wa awo okuyita nabwe wafaanana. Ekirala kyemmanyi gwe kabaka wa 360 360 gyensinga okutya ndaba abavubuka awo ku game nga bajja ne bazikyusa bati 360 no njagala oginnyonnyola omulabi wa Spark TV atagitegeera. 360 era nga bw'owulira 360 360 degree turn otandika n'okyuka n'okomawo wovudde. Ffe waffe ku ground tukayita kacungwa. Tuwandiise nga kacungwa. Mukakola mutya akantu awo? Olina obudde nkakolemu wano nga. Olede kombuzeemu mpulira nemmere yakijje yagala kudda ndeka. Engeri gye tuli mu mmotoka y'empaka kandibadde kalungi nnyo ne nkakola. N'onnyonnyola omulabi wa Spark bwe bakakola nga si lugambo. Bangambye ku Sande mwabadde wano. Sunday saketo jumanye closed gundi weti abantu bajja ne balaba abatayagala kutambula genda walange rallies wezitera okubeera tujja ne tubavugiramu wano kiri kumpi ne Kampala so bwemba muvuga emmotoka zino mwina security egamba nti ekintu kyonna bwe kituuka ku mukulu Ntambi ali insured obulamu bwe abaana be I don't know mwina security tulina insurance era tusasula insurance buli mwaka bwabaawo ekikutuuseeko naye coveringa ggwe abaana bo emmotoka nedda nemmotoka y'empaka tebaginshuaringa kuraki ebeera bagita extreme sport kitegeeza ekintu ekibi kisobola okutuukawo saawa yonna so by insurance company kuba business tebagirabanga business baba bajja kubanga basasula buli kaseera babaawo ekigituukako. Ekirala kye twagala okumanya wali obaddekaawo ng'ogenda vuga n'ofunamu okutya mwanze we muŋŋambye gituulemu mbadde ngenda balansooka enkuba ewaffe mu kyalo. Okutya emirundi egisinga ate tekubeera kwa kutya motoka ya mpaka obeera awo ogamba oba naamalako oba naawangula oba ngenda kubeera wakumeka kwekwo okutya kwaffe naye nga kasita tutuula wano n'ensimbula ebyo ogamba nti ngenda kufasi birowoozanga nabyo. Bwe twapositinze waliwo eyambuuziza nagambye mutubuulize elementi eyo gye bateeka ku mutwe yammeka? Ya bbeeyi era ekyusa ebbeeyi esobola okuva ku $5,000,000 n'egenda mpaka waggulu okusinziira ku gyekoma okubeera ennungi ne ssente nnyingi. Ebyo business. Era naye kyekisinga okukuuma essuuti naye era okuva ku $2,000,000 okusinziira ku quality era esobola okugenda mpaka mu $10,000,000 rali si ya bantu esobola okuva ku $2,000,000 mpaka ku 10 okusinziira ku ki kyobeera oguze. Omulungi ali ku Spark TV oli ku 21 questions jangu kujikiza banaffe abateekamu ensimbi okubeera ku mpewo bwe bannumida bannange bagamba gwe nalina mukwano yeetaaga ssente bano bajja kuwa ssente zitaliiko omusingo gwonna kyolina okukola genda mu simu yo genda mu Google Play Store downloadinga numida app ojja kuba bafuna bulungi abeetaaza osobola bakwira ku 0800 10 ate gwe munange agala obawiza ku WhatsApp message osobola obawiza ku 0787568903 yes ojja kuba obafuna bulungi nze munanga nyambaza ye mwana muwala bamuyita esi fashions asangibwawo Kasubi naye tali mu $1,000,000 ngammwe amwetaaza osobola omufuna ku 070622 yes 6062 ojja kuba omufuna bulungi. 21 questions ngenda kusaba omukulu Ntambi Oscar ononnunga yekafulu mu kuvuga emmotoka z'empaka era ng'avugira team gye bayita Forest Rally. Ndategeddeko maaso awo nti ejjinja bagenda kuba bajja era batukolemu akantu sikyekyo kozi ate gwe oliwo ejjinja Uza tujja tandikira wammwe wenyini awaka. Eri ebudondo mukafufu. Eyo mujeno paka chimaka muje. Ate ye enfufu yamwe. Era mwe twasinga okwagala ovugira. Tusuubire ki omwaka guno? Omwaka guno tugenda vuga rally zonna ezisigadde. Bwe tuva ejjinja tujja kudda Jinja mugenda beera yodi? 10 na weekend ya 10 na 10 12. Tujja kuba tubitegeera ku social media handles zaabwe. Ewala gye mugenda ogenda?
tugenda gende Hoima, tugenda gende Fort Poto, tugenda gende Gulu. Ndoza zijja kuba ziweddeyo. Okay. Fort Poto Gulu. Omulungi ali ku Spark TV ebisinga ojja bitegeragena ku social media handles zaabwe naye nze muzikirize nveemu ye muleka abalageko. Kati kyenjagala okumanya maintenance y'emmotoka ye eri etya? Maintenance ya maanyi nnyo era ebintu bingi nnyo mu lwali bifa era bw'oba tolina sponsor kazito kabeera k'amaanyi. Ffe era tulina omukisa nti nekomawo okuvuga Embarara nti KCB yatuwa ssente nejja negamba twali tuwumuddemu ebbanga negamba mukomewo mu muzannyo abantu babalabe nga bwe mwali muvuga. So rally ya bbeeyi nnyo era olina okubanga weesibye bbiri okusobola okujja okwetaba mu muzannyo guno. Okay. Yeah. Okay. Bwe tutudde mu mmotoka eno ndabye omukono gwo nga gukyuse gy'ovugira. Osinga kwagala kuvugira ku mukono ki, right over left? Nsinga kwagala kuvugira ku guno gwa right. Right. Gwe namanyira. Njawulo ki? Neyange eri ku right. Gye tutera okuvugira ffe wano Uganda ndowooza tuvugira nnyo tuvugira ku right. Okay. Though emmotoka z'empaka zijja ziri ku left. Okusinziira ku nsi gye ziba zivaamu. Ne ba driver abamu baagala left hand. Naye nze ndi comfortable ne right hand era kyenva mvuga right hand. Kati mukikyusa wano zijja nga zizze nga ziri za left? Osobola okukikyusa, just kukyusa steering kugize eno beno. Mukikola mutya? Kisobola okukyuka mba nina okunnyonnyola oba ojja kunnoonyaako. Kiri mechanical naye nga kisobola okukyuka. Ebintu byaffe byonna ebya left waliwo emmotoka ezimu zitalina gundi eyo neffe ebyaffe bibeera rally prepared. Osobola okugula ekya left n'ogula ekya right. So kiba kyangu. Kambuze eno emmotoka ekanikibwa abantu bameka kubanga abagirese tugirabe bagiresedde ku Kakaria bazze nga convoy nnene tugamba ki ekigenda mu maaso? Tulina ttiimu y'abamakanika y'abantu nga 6 ku mmotoka eno. Ku mmotoka emu Subaru N10 erina abantu bameka? Abantu 6. Bonna gwe abasasula? 21 questions ng'ebyemmotoka bannanga ate byo ogwo omulimu gunnemye. Bantu 6. Amafuta buli omu aba alina kyakola ekyenjawulo, so tosobola kukozesa muntu omu oba babiri. Buli muntu gw'ofuna alina ku mmotoka bwe muba muvuga ku mmotoka buli time okomawo wabaawo ekintu kyenjawulo kye bakyusa oba kye bakeberako, so ate wabaawo obudde bw'olina okikoleramu. So buli wantu weetaagawo omuntu, so weetaaga nobeera nga ttiimu ekumala bulungi. Be bantu 6 abo. Okay. Amafuta gazo ndabye bagateeramu eri mabega. It was my first time to see that. Bulijjo tuziraba zirina amafuta already. Kati ekyo bakikola for safety nti tanka mu kifo ky'okubeera eno wansi ng'emmotoka yo tanka yo manjeeri. Ate ebintu bye tukoona ebisinga biri wansi mayinja. So eyo ne bagiteekaawo ate era ne bagiwa ne safety gundi endala nti teyanguwa mangu kukwata muliro. Emmotoka ne bweba egudde ne bweba ekizibu okukola okubeera damaged n'okuyiwa amafuta. Kuba emmotoka bweyiwa amafuta eddako kwaka. So emmotoka y'empaka entuufu tanka ebeera awo. Ekyakye twagala okumanya ng'abalabi ba Spark TV n'abawagizi bo. Olina famire? Nina famire. Nina omukyala n'abaana tubeera awo Buziga. Ekyakye twagala okumanya banyumirwa omuzannyo guno? Banyumirwa nnyo naddala abaana bange era buli lwe omulenzi n'abalenzi 3. Baagala nnyo emmotoka zino? Baagala nnyo emmotoka era buli lwe bafuna omukisa ayagala ovuga bakyebuzaabuza bakyali baana bato ndowooza bajja kukola bwe banayongera okukula. Naye wandikiwagidde avuge? Lwaki tavuge? Omwana alina okukola kyayagala nange nga because kinyuma. So abaana aba akisobola akikola because kinyuma. Okay. Ekyakye twagala omanya ng'abawagizi bo biki byokola mu budde bwo obw'emirembe bw'oba nga toli muvuga mmotoka zino? Ndi businessman. Nina metal fabrication company ne aluminium. Era company yange eri awo Buziga abasinga obungi bagimanyi. Tukola metal fabric gate, madirisa, balcony rails, ebintu byonna ebyekwasa ku byuma. Then tukola ne aluminium.
Okay. Yeah. Okay. Omulungi ali ku Spark TV munange omukulu tumusanze a traininga era ngenda musaba kadde kano kenyini atutambuzeeko ku bigere tulabe gye bayitira wano nina wendabye ne wetuyimiridde oba tuyimiridde ka bridge kati kano ka bridge kwe mugibuusiza kano ka bridge ke kagibuusa naye nga truck yeno bweti bwefaanana. Okay. Kati wano wenkana watya? Mu kugeraageranya oyinza okugamba ziri ekanga nnya ku kino kyolabako naye nga simanyi bulungi wayinza kubanga wenkana wati. Wano wokka mu Uganda we mu trainingira? Nedda ebifo bingi byosobola okutrainingira e Busiika ate era osobola n'okugenda n'awantu nga si tewali gazetted nti gamba nti osobola okugenda ku faamu yo osobola okugenda mu sugarcane plantations mu sugarcane era nayo ba practicingirayo. Linda ko mutemuliko nti banaye wano waliwo erinnya tutereze kasita wabeera safe nga tetusobola kutomera abantu awo wabeera safe okuvugira so sobola okikolerawo. Tulabye emmotoka ezisinga ng'omuntu abawagizi babaayo ne tugeolaba ate emmotoka ng'ewabye ekyo kiva ku ki? Of course emmotoka y'empaka esobola okukola ensobi yonna oluusi driver yagikoze oluusi esobola obuukako omupiira nebeera ng'esobola okuluzinga control netomera abantu. Ekyo tutera oku encouraging abantu okwewala ebifo ebisobola okuvaamu obulabe ng'amakoona ate abantu we batera okusinga okwagala okuyimirira. So tutera oku safety aba safety batera okujja abantu mu ebyo ebifo naye era abantu nga bobamanyi oluusi bawalaze empaka ng'emmotoka ejja ebiseera bagenda otambula mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo naddala ebirimu abantu ba bulijjo gye batambulira mwewala mutya ensonga zino? Waliwo ttiimu eya safety ekwasaganya esookera ddala ebbanga nga ddene lya wiiki nga 2 oba mwezi ne bagenda nga babuulira abantu nti wagenda beerayo emmotoka z'empaka okusensitizinga abantu kyekiyinza okubeerawo ng'emmotoka ewabye oba ki so bagenda bakwatagana ne poliisi nga bannyonnyola abantu ku muzannyo ogenda okubeerayo ne how dangerous it can be. Wabeerawo ttiimu ya safety ekwasaganya ekyo. Omuzannyo guno mu Uganda mwe mugulabawa mu myaka 5 okuva nakati? Omuzannyo gukuze bw'ogenda n'olaba rally kati nga rally y'embalala bw'otunulira abantu abaaliyo abajja okulaba emmotoka za rally n'abavuzi bennyininyini ennamba eyavuga kikulaga nti omuzannyo of course bw'oba olina abavuzi b'emmotoka abasukka mu 50 mu event emu kitegeeza nti abavuzi bangi then ne ba fans nabo bw'obeera mu kifo ewali rally abantu babeera bangi kati bw'onojja ejjinja ojja kulaba hoteli zonna abantu bazibuukinze tolina nawo swasula so ndooza mu ngeri emu oba endala buli omu n'atavuga motoka yeesanga nga osanga business waba nanyini hotel ng'alina engeri gyakifunyemu so omuzannyo gusitukira ddala waggulu. Uganda bye mugamba nti ebijjumbidde ebisinze okwagala omuzannyo guno mu Uganda okutwaliza awamu? Uganda yonna nsobola okugamba nti omuzannyo bagutegeera. Nsinga kutegeera Busiika era omwaka bwe guggwako buli omu ekimubeera ku mumwa ngenda mu mmotoka z'empaka e Busiika. Lwakuba nti abantu bajjumbira nnyo ekifo ekiri kumpi ne town. So buli wabaayo event ng'e Busiika abantu of course yesinga attracting abantu ate nayo nnene. So abantu bajja nnyo ate ebeerayo emirundi gisinga ku date ng'abantu baggalawo omwaka so buli omu aba alina ensonga okutwala mwana we famire. Ani gw'ogamba omulundi guno nzija nkujjira ngenda kuvuga mu race naawe nkulageko kamera okimugambe? Ng'ompadde omulimu gw'amaanyi ngenda kulonda ani abasajja bonna nga mbasobola naye bonna obalese bonna ndooza ne sodo bonna baninde bulinzi. Nga tumaliriza kyolekera omulabi wa Spark TV? Omulabi wa Spark TV ali eyo nja kumwebaza okubanga alaba TV eno Spark TV n'okubagamba nti buli wabeerayo emmotoka z'empaka
bajje batulabe n'abatazirabangako bajje kati nga guno omukisa nga tegwetaaga transport mungi mujja wane Garuga ne mulaba ku motoka ne mwesanyusa mu motoka z'empaka zinyuma nnyo okulaba ya ate tugenda kuba tuvudde mu idi kwegamba tukyali mu holiday mpaavu Buterevu oli ku 21 questions amanya nze Milka Irene tetugenda kuba nga tusukkawo jjukira 21 questions tukuleetera serebuwo gw'oyagala ate mukwano ne tumubuuza ebibuuzo by'oyagala tumubuuze kansuubire byonna bina bimubuuziza omukulu Ntambi Oscar nga ononono driver wa Forest Rally Team era ng'avuga Subaru number 10 2021 questions wekyetambula olunaku olwaleero mubeere bulungi bye bye. Bye-bye.